بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Matendo gonna marungi era amajjuvuga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini buyinza era nanyini busobozi ku buli nsonga eyatutonda n'atuteeka mu nsi nga tulina okumusinza mu bukakafu bw'okumusinza nga tumwawula mu bukakafu bw'okumwawula tumuwanjagira atutaasa omubi sitaani ate era akkirize emirimu gyaffe emirungi gyonna gye tukola era nga tumulaajanira atusonyiwe ebyo ebitusobako. Tuzizaako okusabira owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga tulajanira Allah subhanahu wa ta'ala abenga amussaako emirembe n'emikisa n'okusaasira kwe. Allah subhanahu wa ta'ala tumulajanira ebyo byonna bisse ne ku bantu b'omu nnyumba ye ne ku basahaba bonna okutwalira awamu n'abo bonna abagoberera omubaka mu bukakafu bw'okumugoberera okutuukira ddala ku lunaku lw'ensonga. Baduba Allah bebitiibwa buli omu kitiibwa kye Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamwazika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku huquuqu ssuuqi wa aadaabuhu, ebivunaanwa by'akatale n'enneeyisa gye tulina okweyisaamu nga tugenze mu katale. Biizinillah, twalaba entandikwa y'omusomo gwaffe wiiki ewedde ne tulaba obubi bw'akatale. Mwebyo bye twalaba mwe mwali hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam eva ku Abu Huraira nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti no ahabbul biladi ila Allahi masajiduha, ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala mu nsi muno gy'emizikiti. Wa abghadhul biladi ila Allahi aswaquha, ate ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okunyiigira byasinga okutamwa mu nsi muno bwe butale. Ne tulaba ebigambo bya Imaamu Nawawi nga nnyonnyola hadisi eyo n'atugamba nti Nabbi sasama okugamba nti wa abghadhul biladi ila Allahi aswaquha, Nabbi sasama ebigambo bye yayogera lwaki li annaha mahallul ghishi, mu katale mwe musibuka obukumpanya والخدع والربا والأيمان الكاذبة والإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. mwemuli obulyazamaanyi, mwemuli obukumpanya, mwemuli okulya riba, mwemuli okulimba, mwemuli okwawukana ku ndagaano, mwemuli buli kimu okwerabira okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, byonna obisanga mu katale. Omuwemuzi, buli kimu okisanga mu katale. Nabadde mpita ayita mu musomo guno ne sheekhe wange nga muyitiramu nannyumiza ekyafaayo ekyamutuukako bannange okumanya akatale kabi. N'aŋŋamba nti olunaku lumu edda ng'akyasoma ku biraale baamutuma okugenda okugula ebijanjaalo omuwino. Bwe yatuuka waagula ebijanjaalo n'agamba omukyala yali atunda nti njagala ebikopo 10. Kati omukyala nga asena speed nga bwayiwamu, naye nga bw'otunuulira n'ogeraageranya ebijanjaalo byayiye mu nsawo nga jobera nti ataddemu
ebikebe bina kakyava mugamba nti ewa njala kutunulako mukebe ogwo okumanya akatale kabi omukyalo ono nti yamukubirawo eggambo ddene bwe riti ery'obuwemu nambuuza nti wazza wano kulyana kubalaba oba tuyagala kugula genda olaba ensonyi azifudde busungu lwaki ono amugudde mu kakodiyo ke obukumpanya bulinga obukumpanya mu butale olunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yayita mu katale n'asanga omusajja atunda byatunda tujja kubiraba eyo mu maaso mu bujjuvu kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunulira ebintu ono byatunda kati nga bw'olaba nti nno obuwunga oli atunda buwunga oba ngano kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava akubamu omukono bw'ati agenda okukubamu omukono nga wansi bibisi kati kyava amugamba ono nti lwaki okola bwoti oli nga talina ansa olaba okukumpanya namugamba nti nno wandibadde omuguzi omulaga ekizakitire kiky'omuguza amakulu bino ebibisi by'olina okuteeka ku ngulu n'obimulaga ogenda mu katale oli addira ennyaanya envundu gy'ateeka wansi oba emicungwa emivundu gy'ateeka wansi gino eginyirira gy'ateeka ku ngulu gw'olaba kinyirira wano ogula akuyira mu kaveera sipiidi ogenda okutuuka eyo baabuwe ng'eyaguze emicungwa 10 olinamu 6 ayina mivundu obu bwonna bukumpanya na buli az'amaanyi ebyo byonna obisanga mu butale na olwaleero kitugenda okulaba biidhinillah assuuqu maarakatu shaitan akatale yensiitaano ya sitaani battleground nsiitaano ya sitaani mu kitundu kino biidhinillah tugenda kulaba ezimu ku athari okuva ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama ne batabi then tulabe n'ezimu ku ahadithi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ezitulaga ensonga eno gye twogerako ezitulaga obubi bw'akatale n'engeri nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yatuwooningamu an salmana radiyallahu anhu ono salman al-farisi qala agamba la takunanna in istata'ata awwala man yadkhulu suuqa agamba nti nno bw'obanga olina obusobozi ng'ensonga eno ginako obusobozi tobeeranga asooka okuyingira mu katale tobeeranga omusaale mu kuyingira mu katale wala akhira man yakhruju minha era tobeeranga asembayo okuva mu katale amakulu bw'osembyeyo okufuluma mu katale tobeeranga asooka okuyingira wadde asembayo okufuluma lwaki fa innaha maarakatu shaitani wa biha yansibu ra'ayatahu lwaki akatale kano kifo kya sitaani akatale battleground nsiitaano ya sitaani gyekolera ebintu byayo era mu katale gyesimba bendera yaayo lwaki anti gyegenda okuyingiriza abantu omuliro gyegenda okubuliza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebabuzaabuza esimbawo bendera yaayo netandika okukola omulimu gwayo eyo athari eri mu kitabo kya musilimu enamba 2455 wa an rajulin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala omu ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti balagani anna almalaka yaghduwi bi ra'ayatihi ma'a awwal man yaghduwi ila almasjidi eggulire nno lyantuukako nti mazima ddala malaika mu malaika za Allah subhanahu wa ta'ala egoberera ekeera ku makya nekwata bendera yaayo negoberera oyo akedde nannyini kukeera kusooka kuyingira mu muzikiti fala yazaalu biha ma'ahu hatta yarja'a fayadkhula biha manzilahu malaika eno Allah subhanahu wa ta'ala gy'abeera atumye okuwerekera omuddu ono akedde asookedde ddala okuyingira mu masijidi malaika eno temuvaako emubeererako ddala ebbanga lyonna ly'amala ng'ali mu masijidi mpaka lwafuluma n'addayo ewuwe malaika eno neyingira naye mu nnyumba ewuwe wa inna shaitaana ate mazima ddala sitaani ibliisi al-la'in
يغدو برأيته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. agamba nti era bwe kityo ne sitaani ono omubi akeera ku makya ne bendera ye n'awerekera n'atambula n'oyo akedde nambeemu mu kuyingira mu katale, temuvaako n'emubeerako mpaka lwannyuka n'atuuka okuddayo ewuwe, n'atuuka okuyingira mu nnyumba nga sitaani emuliko temuvaako. Owulira? Obu bwonna bubi bwa katale, tekuvaako. Sahabi eri kyavudde atugamba nti tobeeranga nambeemu okuyingira mu katale, era tobeeranga asembye okufuluma akatale. Eyo athari eri mu Sahih Targhib wa Tarhib ya Sheikh Albani ku namba 422. Wani Abi Uthmana, ono Abu Uthmani kala li Salman al-Farisi, agamba nti Salman al-Farisi yangamba nti inna suqa mabyadu shaitani wa mafrahuhu, mazima ddala akatale kyekisu kya sitaani, kyekisu kya sitaani, weegobera weetandikira emirimu gyayo. Wa mafrahuhu, era kyekimu ku bifo ebigisanyusa ennyo. Lwaki? Anti nga bwe twalabye ku ntandikwa eri, omulyaza amaanyi, omukumpanya, omulimba, omuwemuzi, twala tugende, byonna ojja bisanga mu katale. Byonna ojja kubisanga mu katale. Kati sahabi agamba abuulirira ono munne amugamba nti fa in istata'ata an la yakuna awwala man yadkhuluha wala akhira man yakhruju minha faf'al. N'olw'ensonga nneezo okuba nti nno sitaani wano weegazanyiza, weekolere ebintu byayo, weefunire essanyu erya buli kika. Kati gwe omuddu atya Allah subhanahu wa ta'ala, bw'obanga olina obusobozi obusobola okuba nti nno si gwe osooka okuyingira akatale wadde okusembayo okukafuluma, faf'al, ekyo kikole. Ekyo kikole. Togezaako okuba nti gwe nannyini kusooka kuyingira mu katale, era togezaako okuba nti nno gwe osembayo okufuluma akatale. Mu katale gendayo ng'olina ensonga ddala enkulu ekututteyo. Mujjukira ku mulundi ogwayita bwe twalaba edduwa ey'omu katale n'obulungi bwayo n'emigaso gy'ofuna ng'edduwa eyo gisomye. Lwaki? Lwa buzito na bubi obuli mu katale. Eyo athari eri mu kitabo kya Ibn Abi Shayba nga ntuufu teriko nsonga. Sheikh agamba nti nno wakala Sufyan Thawri fi wasiyatihi at-tawila li Ali ibn al-Hasani al-Maslama. Sufyan Thawri ono tummanyi imamu mukulu, yali abuulirira Ali ibn al-Hasani ng'amusibira entanda. Ebigambo byali bingi era biwanvu. Kati Sheikh yatujjidde mu kapaati akakwatagana ku nsonga eno. Mu ebyo byonna bye yajja amugamba, kwe yayongereza n'amugamba nti nno wa akilla dakhala suuqi, beera nga okendeereza ddala okuyingira mu katale. Yingirayo mu katale, yingirayo kitono nnyo. Fa innahum dhaabun alayhim thiyabun, fa innahum dhaabun alayhim thiyabun. Mu katale eyo ejjudde misege ejambadde engoye z'abantu, ejjudde misege ejambadde engoye z'abantu. Wa fiha maradatu ashayatin min aljinni wal insi. Mu katale eyo ejjudde sitaani okuva mu bantu ne mu majinni. Bwononefu bwereere bwe bujjudde mu katale. Kati ono abuulirira munne, mu ebyo yamubuulirira mwe mwali n'ebigambo ebyo nti mu katale gendayo lwannaakola ntya, katono nnyo, beera ng'ogendayo kitono nnyo olw'ebibi ebiriyo, olw'ebibi ebiriyo. Wakana Malik bun Dinaari yakulu, ono Malik mutabani wa Dinaari yabeeranga buli kaseera agamba nti assuuqu maktharatu lilmaali, obutale bujjuddemu emaali,
obutale mulimu emmaali ejjudde pitirivu obungi, wabula madhhabatun liddiini, wabula akatale koonoona eddiini y'omuntu, akatale koonoona eddiini y'omuntu neegendera ddala nedduka. Nolwekyo abalongoofu abaatukulembera nga mwe muli basahaba nga bwe tubalabye ne bataabi, bonna batulaga obubi obuli mu katale. Ye battleground sitaani gyekubira abantu endobo. Walidhalika nasaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama attujara wa hadharahum. Na bwe kityo nno n'olw'ensonga ezo Nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe kuba nti nno yabuulirira buli musuubuzi bannannyini genda mu katale, wa hadharahum, n'okututiisa n'okutuwooninga obubi obuli mu katale. Faqala sallallahu alaihi wasallama, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti ya mashara tujjar, ya mashara tujjar, akoowoola ekibinja ky'abasuubuzi, abaayemu abasuubuzi, inna shaitana wal ithma yahdhurani albay'a, mazima ddala sitaani n'ebyonoono bikwatagana ne bisisinkanira mu by'obusuubuzi, ne bisisinkana mu ebyo eby'okugulaana. Fashubu bay'akum bisadaqa. N'olwekyo gwe omusuubuzi beera nga otukuza, beera nga ofaayo nnyo okulaba nti okuuma emmaali yeeno nga nnungi terina mutawaana, nga ogitukuza n'okuyitiriza okusaddaaka. Ono mbaka wa Katonda yagamba akoodde ekibinja ky'abasuubuzi. Lwaki? Buli agenda mu katale aba agenze kugula oba kutunda, kugula oba kutunda. Kati mu kugulaana n'okutunda mujjudde emize egyo gyonna nga bwe tuzze tugiraba okuva ku mulundi guli ogwakulembera. Emize egyo gyonna gijjudde mu kutunda na mu kugulaana. Hadisi eri mu kitabo kya Tirmidhi 1208 eri mu Sahih Jami' Saghir ya Sheikh Albani. Wakala sallallahu alaihi wasallama, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti attajiru as-saduqu al-aminu ma'a an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i yawma al-qiyamah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akuwa amawulire ag'essanyu gwe omusuubuzi nannyini kubeera mu katale, akugamba nti nno omusuubuzi ow'amazima, as-saduqu ow'amazima, omwesimbu, atakumpanya, atalyazaamaanya. Nabbi sasama atugamba nti nno ma'a nabiyyiina, agenda kubeera ne bannabbi, wasiddiqiina, ne bannannyini kwogera mazima, washuhadaa'i, n'abo abaafiira mu ntalo z'eddiini yawma al-qiyama. Omuntu ono omwesimbu, atalyazaamaanya, atalimba nti wallahi ebyo nabiguze 10 sifunamu, ng'ate yabiguze 5, oleda ali mu magoba, takumpanya, tazizika minzaani, takola bukodyo bwonna bwa kukumpanya, wabula nga mwesimbu mu by'obusuubuzi bwe, era nga mwesigwa, agenda kubeera ne bannabbi, ne basiddiqiina, ne bashuhada ku lunaku lw'ensonga. Beebo bagenda okubeera nabo. Hadisi ntuufu teriiko nsonga, eri mu kitabo kya Tirmidhi 1209, eri ne mu kitabo kya Al-Hakimu Al-Mustadraka, eri ne mu Sahih Targhib wa Tarhib ya Sheikh Albani ku namba 10,782. Wakala sallallahu alaihi wasallama, tuli mu kulaba ahadithi eziraga obubi bwa katale. Nabbi sallallahu alaihi wasallama atubuulirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti inna tujjara yab'athuna yawma al-qiyama fujjaran, mazima ddala abasuubuzi bagenda kuzuukizibwa ku lunaku lw'ensonga fujjaran, nga bazuukiriramu abo abonoonefu, bagenda kuzuukizibwa nga bonoonefu. Illa man ittaqa wa barra
wa sadaqa okujjako oyo agenda okubanga ebintu bye bino byonna ebyobusuubuzi abadde abikola ng'akulembeza kutya Allah subhanahu wa ta'ala, wa barra nga yeeyisa bulungi akola mpisa nnungi, wa sadaqa ate ng'ayogera mazima. Tujjukire nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, mubeerenga muyambagana mu kukola obulungi n'okulagira obulungi n'okweyisa obulungi, wattaqwa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wala taawanu ala al-ithmi wal udwani, era temugezangako okuba nga muyambagana mu kujoga Allah subhanahu wa ta'ala n'okulumbagana ensalosalo ze. Kati gwe ayina mukwano gwo, gwe ayina muganda wo, gwe ayina munnoowo nga musuubuzi akola mu katale, mubuulirire mujjukize ebintu bino. Beera ng'omutuusaako amawulire ag'ennaku n'ag'essanyu agali mu ahadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallama zino. Hadisi eri gye tuva okulaba agambye nti nno oyo omusuubuzi ow'amazima omwesigwa atakumpanya agenda kubeera n'abannabbi, agenda kubeera n'abasiddiqiina, ba Abubakari Siddiiki be bantu bagenda okubeera nabo, washuhada ne ba Umaru ne ba Uthmani abo abaafiira mu ntalo z'eddiini, ba Hamza be bantu bagenda okubeera nabo ku lunaku lw'ensonga. Kati ate wano n'atugamba nti inna tujjara yabu'athuna yawma alqiyama fujjaran, mazima ddala abasuubuzi bagenda kuzuukizibwa yawma alqiyama nga boonoonefu. Illa Nabbi sasama anokoddemu eno illa harufu istithna, nyukuta ya kuwaawulamu mu kiri ekingi kyonna, kuba agambye nti nno inna tujjara, mazima ddala abasuubuzi bonna abatwalidde wamu nti mazima ddala abasuubuzi yubu'athuna yawma alqiyama fujjaran, bagenda kuzuukizibwa nga boonoonefu. Illa okujjako man ittaqa, okujjako yatya Allah subhanahu wa ta'ala n'atya olunaku lw'enkomerero, wa barra n'abanga yeeyisa bulungi, talyazaamaanya, ebintu byabitunda mu bwesimbu, wa sadaqa era ng'ayogera mazima. Oyo yekka yajja okuwona okubanga azuukizibwa nga mwonoonefu. Hadisi ntuufu eri mu kitabo kya Tirmidhi namba 10,210, namba 10,210, ne Ibn Majah yagiwandiika enamba 22,116, eri ne mu Sahihi Taragibu eya Sheikh Albani namba 10,785. Wakala sallallahu alaihi wasallama, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti inna tujjara humul fujjaru. Allahu akbar. Inna tujjara humul fujjaru, mazima ddala abasuubuzi boonoonefu, mazima ddala abasuubuzi boonoonefu. Ono mubaka wa Katonda yagamba bannange, ono mubaka wa Katonda yagamba inna tujjara humul fujjaru, mazima ddala abasuubuzi abo be boonoonefu nambeemu. Kaalu basahaba bano Allah basaasire baawuliranga ebigambo ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bibatabula, naye tebasirikanga busirisi, baabuuzanga ebibuuzo bye baabuuzanga bya mugaso nnyo gye tuli. Wulira bagamba nti ya Rasulallah, owayo mubaka wa Allah, alaysa qad ahalla Allahu al-bay'a, owayo mubaka wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tiyahalalisa obusuubuzi. Basahaba babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ya Rasulallah, alaysa qad ahalla Allahu al-bay'a, Allah subhanahu wa ta'ala tiyahalalisa ebyobusuubuzi. Ebyo biri mu aya surati al-Baqara 275, eyo aya gye baali bamujuliza ono mubaka wa Allah, kuba Allah subhanahu wa ta'ala agamba alladhina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-massi, nti abo abantu abalya riba tebagenda kuzuukira ku lunaku lw'enkomerero okujjako bagenda kubeera nga sitaani beekubye nga balinga abakwatiddwa amajinni. Dhalika bi annahum qaalu innama al-bay'u mithlu ar-riba, lwaki? Lwakubanga abantu abo bagamba nti nno ebyobusuubuzi biringa bwolaba riba, tewali njawulo. Ebyobusuubuzi ne riba tewali njawulo, kyekimu. Anti ogenda n'okwata ssente zo n'osuubula n'ofunamu amagoba.
n'ogula ebintu n'obitunda n'ofunamu amagoba. Kati njawulo kinanga akutte sente zange nenziwola omuntu ne mugamba nkoze 5 oleeta 7. Kati bwe batyo bwe bakola okugeraageranya abonoonefu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bagenda kuzuukira abantu ababeera mu mbeera eyo, bagenda kuzuukira nga balinga bwolaba sitaani beekubye. Balinga sitaani beekubye bonna balinga abaliko amajinni. Tebakyategeera. Bwe batyo bagenda okuzuukira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala yahalalisa ebyobusuubuzi n'aharamusa riba. Riba yamufuula haramu, ebyobusuubuzi biri halali. N'olwekyo tosobola kukola comparison n'akamu n'akeddagala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba amaze okwogera. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'agamba mu aya eyo nti faman jaa'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma sarafa wa amruhu ila Allah. Oyo yenna afuna okwebuulirira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'awulidde ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, awulidde aya zino, awulidde ahadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama, n'akomaawo n'agamba riba bulijjo mukyamu, bulijjo sikimanyi, kankome wano. N'akomaawo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno falahu ma sarafa, ono kapitowo mujjeemu, wa amruhu ila Allah, ensonga ze oyo ziri eri Allah subhanahu wa ta'ala. Gwalekeddaawo ekyokulabirako kyenyinza okuwa obadde olina mortgage, naye bwe bakubuulira nti nno mortgage riba, n'ogamba kiki nti mortgage riba, n'ogamba nti nedda sijja kulwanagana na Allah subhanahu wa ta'ala, n'ogenda n'otunda ennyumba eyo, n'ojjamu sente zo, n'osasula ebbanja, sente zino ezisigaddewo z'osigazza sente zo za halali. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nno falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Bino ebikulembedde Allah subhanahu wa ta'ala byonna bikusonyiye mpaka awo wookomye n'ogamba nti nzuukuse kati. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waman aada fa ulaika ashabun nar. Oyo yenna alemera ku ebyo oluvannyuma lw'okumutegeeza obwa haramu obuli mu riba, n'alemerako fa ulaika ashabun nar, abo nno be bannannyini kubanga bagenda kuyingizibwa omuliro jahannama, hum fiha khalidun, bagenda kugobeera mu mirembe na mirembe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Lwaki mbaleetedde aya eyo? Lwakibuuzo basahaba kye baabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallama, alaysa kad ahalla Allahu al-bay'a. Owaaye mbaka otugambye nti nno inna tujjara humul fujjar, abasuubuzi be basinga obwononefu. Naye ate Allah subhanahu wa ta'ala yahalalisa nga bw'atugambye nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala yahalalisa ebyobusuubuzi n'aharamusa riba. Lwaki? Qala, ulira nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabaddamu abagamba nti bala kimwogera kituufu, Allah subhanahu wa ta'ala yahalalisa ebyobusuubuzi walakinnahum yahlifuna faya'athimuna, walakinnahum yahlifuna faya'athamuna. Lwaki? Abasuubuzi bano bagenda mu butale eyo, bagenda mu bizinesi zaabwe, bagenda mu matuliro gye batundira ebintu, ne balayira nga balayira okulayira okw'obulimba. Wayuhaddithuna fayakdhibuna, ne batandika okunyumya, ne batandika okwogera, naye nga mu bigambo bye boogera bijjudde obulimba, naye nga mu bigambo bye boogera bijjudde obulimba. Nabbi sasa agambye nti nno yahlifuna faya'athamuna, balayira ne bafuna omusango. Jjukira nabbi sasa yatugamba mu hadisi endala, mu hadisi ya Abu Dharr radhiyallahu anhu, nabbi sasa yagamba thalathatun la yukallimuhum Allahu yawma al-qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adhabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala abantu bamiteeke esatu tagenda kubatunuulira yawmal qiyamah, tagenda kubatukuza wadde okwogera nabo. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kwogera nabo, tagenda kubatukuza, tagenda wadde okubatunulako. Walahum adhabun alim, sekyo kyokka balina n'ebibonerezo ebirumye ebibalindiridde. Abu Dharr atugamba bwe bawulira ebigambo ebyo bagamba nti man hum ya Rasulallah faqad khabu wa khasiru, bazikiridde be baani abo? Faqala, nabbi sasama n'abaddamu n'abagamba nti almannanu,
المنان والمسبر إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنان omuntu akolera abantu favor ate n'amala n'azibalangira. Walmusbiru izarahu n'oyo omusajja akweyesa engoye. Walmunafiqu silatahu bilhalfi alkadhibi, ekyo ekisembayo kye twagalamu. N'oyo omutunzi atunda byatunda naye ng'abigoberezaako okulayira okw'obulimba. Mu riwaaya eri mu kitabo kya Imam Muslim agamba nti nno almannanu alladhi la yu'ti shay'an illa mannahu, omuntu agaba ekintu ate n'amala n'akiwerekezaako ebinyiizo ng'akujjukiza akulangira wano sinza nakolera kino, wano sinza nakutaasa kino. Walmunafiqu silatahu bilharfi alfajiri, olaba bilharfi alfajiri ye mutunzi atunda ebintu ng'abigoberezaako okulayira okw'obwonoonefu. Walmusbiru izarahu, n'oyo omuntu akweyesa engoye ze. Kati Nabbi sasama agambye nti walakinnahum, wabula abantu bano lwaki abayise boonoonefu, yahlifuuna faya'athamuuna, balayira ne bafuna emisango. Wayuhaddithuuna fayakdhibuuna, emboozi zaabwe bazitabikamu obulimba ne babanga bafuna emisango. Nolwekyo baddu ba Allah, hadisi eyo eri mu kitabo kya Imamu Ahmada ne Al-Hakim yagiwandiika erina mu Sahih Targhibu wa Tarhibu ya Sheikh Albani ku namba 10786. Baddu ba Allah, ebyo byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga obubi obwembeera n'ebyo ebibeera mu katale. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Akatale si kifo kyakweyagaliramu. Nolwekyo baddu ba Allah, bw'obanga oli musuubuzi tya Allah subhanahu wa ta'ala, jjukira olunaku lw'enkomeero, obeere nga weewala ebintu ebifaanana bwe bityo. Genda mu katale ng'ekikututteyo kutuukiriza ky'olina kukola. Bw'oba ogenzeyo kutunda, tunda na bwesimbu. Bw'oba ogenzeyo kugula, gula na bwesimbu. Kakkanya amaaso go, kuuma olulimi lwo. Ebyo bw'onoobikola ojja kubeera mu bali Nabbi sallallahu alaihi wasallam baayogeddeko. Attajiru as-saduqu al-aminu ma'a an-nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhadaa'i yawma al-qiyamah. Omusuubuzi ow'amazima, omwesimbu, omwesigwa agenda kubeera yawma al-qiyamah ne bannabbi ne basiddiqiina, aboogezi b'amazima, abakakasa, washuhadaa'i, n'abo abafiira mu ntalo z'eddiini. Nga tumaliriza, nja kugifuula nkola yange okutuusa lwe tunaamalayo omusomo guno nga ku nkomerero mbajjukiza edduwa eno. Nabbi saasama yagamba, man dakhala suuqa, oyo yenna ayingira mu katale, faqaala, n'agamba, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, teri yasinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe obwannamunigina. Lahul muluku, yenna nnyini bufuzi, walahul hamdu, yenna nnyini matendo gonna amalungi era amajjuvu. Yuhyi wa yumiitu, yawa obulamu era yatta. Wa huwa hayyun la yamutu, so nga ate ye mulamu era tafa, yaliwo ku ntandikwa era agenda kubeerawo ku nkomerero. Biyadihil khairu, mu mukono gwe mwe mujjudde obulungi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, era ye nannyini busobozi ku buli nsonga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu ayogera ebigambo ebyo ng'ayingidde mu katale, kataba Allahu lahu alfa alfi hasana, Allah subhanahu wa ta'ala amuwandiikako ebirungi miliyoni. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'a, ate era n'amusangulako ebibi miliyoni. Wa rafa'a lahu
alfi darajatin era n'amulinnyisa amadaala miliyoni. Kati gwagenda mu katale oli musuubuzi oli muguzi buli lwoyingira mu katale soma edduwa eyo soma dhikiri eyo beera nga buli lunaku teweerabira gwe buli lwoyingira mu katale beera nga osoma edduwa eyo. Mbakubira omulanga ate agisoma ku luli obanga wagisoma ng'olinamu ensobi. This is another opportunity for you to practice. Tusomeramu tubeere nga tukuwabula obanga tukugolola. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ekise kingi atutaase obubi obubeera mu katale. Ateeke mu abo abagenda okubeera abeesimbu mu ebyo bye tukola nga tugenze mu katale. Tusobole okuba nga tuzuukira nga tituli boonoonefu. Maliriza nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ekise kingi ateeke mu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso. Ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubibatuusaako. Ensobi ezibaddemu zange enganze mulaajanira abeere ng'azinsonyiwa era mulaajanira nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.